Old Channel Media kokyali omulungi ampuliriza, weebale kugyekuumirako, weebale kunjagala, weebale kusubscribinga, wasuze otya wasiibye otya, omulungi ampuliriza yonna gy'osinziira okumpuliriza. Katonda yeebale akusobozesezza byonna by'okoze, abasobodde okuzaayo abaana ku masomero, Mukama tumwebaza olw'obugabirizi. Abatannaba kuddayo twongere twesige Mukama Katonda nti mugenda bazaayo obugabirizi bwe abuleeta. Badiya amawulire ga leero gennyina go ga nnaku ate era ng'ekitundu ekimu kya ssanyu oluvannyuma poliisi okuvaayo nekwasaganya ensonga z'omukyala ono eyayitiŋŋanye mu katambi ng'akuba omwana omuto oyo bambi ebbujje. Yes, nze mbaleetere ku story eyabaddewo era n'omukyala eyakutte akatambi atugamba ki? Omukyala eyakutte akatambi kano bamuyita Omumbejja Deborah, agamba ku ssaawa zabadde nga 8:30 omukyala ono yazzeemu emizeege egy'okkuba omwana. Agamba omukyala ono alina abaana 3. Omwana ono abadde nga amwewakana nti si wuwe, nti waliwo eyammukwasa n'agenda ku kyeyo, naye nga bamugamba wadde baamukwasa tolina kumubonyaabonya bw'otyo. Naye gagenza okuzuuka oluvannyuma lw'okubonyaabonya omwana ono entakera nga omwana ono yamuzaala musajja gw'atamanyi, kwegamba nga bwe bw'obukyayi bw'abadde ayolesa eri omwana ono. Omukyala abadde yafumbirwa amannya ategeerekeseeko aga Nnabulime Dorothy, emyaka 22 n'abaana 3. Omwana gw'alina asembayo yabadde ow'omusajja oyo gwe yafumbirwa, naye ng'ekikolwa kino omusajja abadde takiwagira, nti era buli wabadde alaba omusajja oyo ng'ali mukomawo okuvokkola ng'ayingira ennyumba mangu, oba omusajja lw'asibyewo nga takoze, omwana oyo abadde takoonebwako muggo, ng'akimanyi nti omwami we tabyagala ebikolwa bye by'akola. Omwana yalabikidde mu katambi ng'atulugunyizibwa, ye second born w'omukyala ono. Embeera eyo bambi teyalesse bulungi bantu ba Busuula Luweero district, Busula Luweero district. Era akatambi kano kagenze okwatibwa nga waliwo neighbor agenze ku poliisi, naye nga gye buvuddeko emabega omukyala ono atugamba Omumbejja Deborah nti nali ngenze kuziika omwami omukyala oyo yalipootingibwa engeri gy'akubamu omwana, naye baabasaba evidence eri owa chairman. Bwe yakomawo ensonga zino baazimugamba n'awulira nga naye zimukwatako buli kanaku omwana oyo kubanga abadde akubwa. Landiroodi engeri gy'ali nazaala we yasalawo asobole okukola ki? Okumugamba nti singa mufunayo akatambi konna tuweeyo obujulizi omwana ono alekeraawo okubwa bw'atyo. Kyamubadde ku mutwe era kibadde nga kimubeerako nga ayagala kufuna katambi, naye olunaku olwaggulo yasobodde okukwata akatambi ako era n'akafuna mu bujjuvu bwako, n'asobola okubaako omuntu gwe yakawadde alina gurupu gy'alimu, kyekyakaleetedde okusaasaana bwe katyo. Omukyala ono ayongera n'akkaatiriza n'agamba omwana oyo akubiddwa enfunda nnyingi naye nga talina buyambi. Yayongedde ne bamubuuza ku bibuuzo nti olowooza ki singa bakuleetera backfire? Agambye sitidde kasita ekikolwa kye nakoze kyabadde kyakuyamba mwana. Mwenna abayimuza okunnenya lwakisaataasizza mwana ono ku ngeri gy'abadde akubwamu, nabadde nnoonya bujulizi kubanga kibaddewo enfunda nnyingi. Yo poliisi Luweero emaze gye batuusiriza omukyala ono, wabaddeyo abagenzeeyo okubuuza ku bintu emisango gy'azizza, era bategeezeddwa nti nno omusango gwe yazizza it is a capital offense ogusobola okutwala emyaka 12 ng'ali mu nkomyo oba n'okusukawo. Ne bagamba nti nno omukyala ono omwana agenda muggyibwako, tagenda muddizibwa, asobole okgenda akumibwa mu kifo ekirungi gy'anaakuzibwa obulungi, alekeraawo okulaba ebikolwa nga bino.
bwe kityo bwe kyabadde. Omukyala oyo akuumibwa amabega ga mitayimbwa naye nga bagamba bagenda kumwongerayo singa omusango ogwo bagusabumitinga ewa DPP asobole okunenyezebwa ku ngeri gy'abadde atulugunyaamu omwana oyo. Katwongere okumusabira kubanga ye omukyala agamba bwabadde busungu naye obusungu tebukutuusaawo. Makwano mwebale kumpuliriza ebyo n'ebirala bingi nkyabireeta ku Channel Media abankuumire.